Katono nnyo kasooke tulabe kalango kaayo. Tugenda maaso tukyalengera kalango kaayo katono nnyo ate nga tugenda kubanga tutandikirawo firimu eno mulambalamba. Ebina Uganda bye tulabye bingi twatumenye ku mulundi guno banafu aba Lap Film Productions kye baleese ku mulundi guno tugenda maaso tukyalengera kalango katono nnyo akafirimu gye tugenda okubanga tulaba. Salekeni osubu ate natenga lujja okuvamu emizi video tugenda kutandikira mulambalamba. Emirango omanyi gya kufiirwa omenye ekiwoobe embeera kwegamba yekyanze tukyalengera kalo katono nnyo ekibira musuuza wejjo kitagalimbiramu kikusuuza bulamu tugenda maaso katono nnyo omufaazize emagombe okanyugibwanga effunfugu okukyomanga kayipusaamu tugenda maaso tukyali kala katono nnyo omanyi waliwo akagira kaba tekanabye mugokya kaba bulwa ssanja mutaka bamubabula tugenda maaso ke kalango kolaba ate nga efirimu gye tugenda obanga tandika essaawa eno enyininyini sala kunyumiriza bunyumiriza ate nate tugenda maaso tukyalengera ku bulango katono nnyo ate nga firimu zino ziri ku coming soon. Abe Kampala bakozi muzungu bamufudde edduuka tugenda maaso naye nga twagambye firimu zino oba ozeetaaga ojja zifuna matundiro ga firimu zonna mu Uganda oba okuba ku ssimu zino wamanga 0773053024 ya mukulu ntege ate nga waliwo nene yalameka 0784866758 oba okubira director Andrew editor Andrew solo mukubira ku simu namba 0757107176 tugenda maaso katono nnyo tubenga tandikira omulambalamba Saleka ndio subo nene liko coming soon. Andrew Sebunya Serunya Honesty agenda kubanga kutusako firimu eno era eri ku coming soon satu tusako bulungi nnyo tukyalengera kalango kaayo eri ku coming soon kina Uganda toba oyina okumanya muganda nga bana Uganda balaze wala nnyo mu sinema manjola nkuyole Serunya Honesty director Andrew Wagaba coming soon, very soon on video. Yeah. Yatandikide bulambala basala kunyumiriza tena tekyali ntandikwera nga tugende maaso mpolampola ekyali ntandikwa firimu Namutebi Grace nga koleza nga Violet tukyatandika butanzira nga tugende maaso osagala osubwa atenete Serunya Honesty nga koleza nga Katumba tukyatandika firimu nga tugende maaso na Soria nga koleza nga Joan Mateka Ramika nga koleza nga Senkambo Katunji Ivan nga koleza nga Sam ekyali ntandikwa katandise n'abayizi alina ebbala lyafata kakutewa wano tewayisewo ntalaganya wano wali ogenzeko mu kibira okuyigga nga woosuubira akaweewo wandibanga wasazeewo nkolongo ekyali ntandikwa kakutewa kyonna kyekiri tujja kafuna bayizi tukyatandika firimu eno mu bufunze era nga tugenda maaso nagambye tulaba kina Uganda super jangu muyizi tasubwa bali ku mission baagala nva era nakamba akajjako eddiba bayise nako Namutebi Grace ya director ekifaananyi ekitandise era nga tugenda maaso Sara akunyumiriza bunyumiriza ate era
ekibira kikwafu kugambye ku maliri okwo babuteega si kubani babusanga waliwo abasoose babano bayizi tuli myaka gyaddamuko kyova olaba n'ennyambala ekyukamu tulaba kina Uganda bule tulaba ekina Uganda manya tubaako ekyokuyiga kye tufuna kubanga Uganda ng'ensi eyina engero zaayo ezisinga ze tuliddeko obuwulizi Wagaba Andrew ye editor wa firimu etandise tugenda maaso mpolampola sala kunyumirize bunyumiriza ate nate nga bulijjo eminze nkuweereza ekyali ntandikwa tetugwa mu nkolongo ogenda okulengera agudde mu Kasulu Yusu akasulu Yusu ne kesaza Wagaba Andrew director of production ekyali ntandikwa engeri gye tubuliddwa akathimba tugende n'akasulu Yusu amafumu nga bagolola ekyali ntandikwa tugenda maaso kakati badde bulijjo bayiga mpeewo balengedde Kasulu Yusu okusooka basuubidde enkolongo katugende ne kano Namutebi Grace ye mwandiisi wa firimu era tugenda maaso ate nga Namutebi Grace ye mukubazanyi wa firimu etandise tugenda maaso mpolampola kakati effumu alijjeeyo owakamba kajja keddiba bazze nako bagenda akananva nga ziri mu sapiki gwe Ntege Posiyano ye producer wa firimu Ntege Posiyano ate nga y'omukubazanyi Ntege Posiyano original names kati Ntege ogenda okuyingira akasaalu omanyi ogenda okufata akasulu Yusu n'ogyosanga omuntu akufaanana ogenda okyukanga ne mabega waali ekyali ntandikwa Wagaba Andrew ye executive producer yanonye Kasulu Yusu ogenda okulengera gyatuuse omusajja wuno amufaanana omusajja mu kumufaanana akutte jambi yanga gyakutte si munyiivu mukakanyavu ekyali ntandikwa Senabulya B locations manager kuba mwaka faananyi oyunja toke osanga kali yunja omulala ne mumpayiriza ne bagamba satta ne mugamba watta kakati engeri gye mwakikola ne munnemesa obulamu obw'ensi awe jangu olabeko gye mbeera ani ono ejambi yemu oli ejidde mu kifaananyi kye Ntege Posiyano asiimwe Kene Mutega Lameka Kashitum Directors ekyali ntandikwa ono genda okujja aleeta effumu okuliwerekereza erisemba ekyamujja enviri ku mutwe muyizi ali ku ttaka taliimu wadde agasambagala wuno avuluja ani akimukoze ntalaganya ye mwambadde oba ogenda okulengera saidi era nayimiridde eri Salunya Honesty na Soria Olive bakoze ku make-up ekyali ntandikwa tugenda maaso n'ekifaananyi turakyandika butandisi ogayi uno ali ku ttaka yafudde dda ateri wuli ayimiridde kiki ekiri mu kibira bulijjo mwayigira luli yayigamu entalaganya olwokubiri anonye Kasimba leero lwanonye Ensulu Yusu eremye ekyali ntandikwa tugenda maaso ne firimu yino tugitandise eri kyalabye yezaako buzza kisana kunyumira basigaddeka ayina kinyumiriza basigaddeka kiwulya kimutakula ne mumbirizi naye embeera kwegamba gyaliko omusajja wattu akidduse ennyuma akisanze mu maaso ekiki kino tutandise ogenda okwetegereza yakirabye yekka akyakyetegereza nekimwambala ekikolimo 1870 ye firimu tugenda maaso ekikolimo 1870 kali nga yise emyaka 15 ebya firimu obimanyi katugenze ku kyatulese eri yanyumya waliwo omusajja abanyumiza olugero olukalana ku muntu omu naye olunaku lumu yali atambula yakyaziza abaana eka agenda maaso n'obanyumiza ezimu ku sitole ez'okukyalo kwe bazaalwa era ye ng'omuntu omukulu anyumiza abaana bano sitole balina okuleka ne bamanya ebyafaayo by'ekyalo kino emyaka wadde gyali gyadda nnyo mu 1870 waliwo ebifo ebiteemoolerwamu y'ensonga lwaki abanyumiza olugero kakati olugero lw'abanyumiza lukola ku musajja yuno osiibye oti eyo omusajja ono yali aweebwa ekitiibwa ky'amaanyi nnyo ku kyalo yali mulungi kiki era nga teri n'omu yali alabise amuyitako kale nga tamubuuzizza so nga n'abaana bonna abazaalibwa ku kyalo baamuyitanga jjajja Salunya Honesty original names kulaba nga nsenya ku buku
namba denzikirirako mu kibira awo ndabike ninfunayo kuguni kubanga jajja tero okugenda n'amapeera obwana bumwagala bawa amapeera n'emiyembe abanajjo kali akana kava ku taata waako nje kangende ne jajja ekakyali kyewadde omunandi kakati nga kagenda ne jajja mutaka ku kyalo bamuyita jajja kubalabirira bulungi abaana b'oku kyalo era abasinga bamwagala nnyo Serunya Honesty jajja nanya kutubiki waliwo gwade omusogolo awo naye kuliko omuwemba gira tulaba tegwagize manya omubisogo olwesaako omuwemba ate gufuuka ekirala weekanga ogubadde omubisi ate gufuuse enkaatu okuva mu nkaatu nga nkangaali ebyaddanga obimanyi jajja ono yali mulimi nnyo era nga buli waalima abazza tukyatandika butandise era nga tugenda maaso n'ekifaananyi mpolampola tumulengera jajja mu biseera bye eby'eddembe emisoli gino egiweese alina engeri gy'alabirira ennimiro omusajja ali mulimi bulungi nnyo era kwegamba ku kyalo nagambye baali bamuwera ddala ekitiibwa nagambye firimu eno osobola okulekani ogifuna amatundiro ga firimu zonna mu Uganda efirimu ez'ebina Uganda mu matundiro ga firimu zonna mu Uganda ojja kulekani ozisangamu agenda maaso n'omuzzukulu bali okuleeta kataba bwana gomanyi kugamba bwana myaka egyo kati kazanyiddeeko mu ttaka tekalubala kali kalina genda okwetegereza akaana kalina kye keetegereza nga katandika kugoberera akaana kakuba kanyonyi eyakenkazalejja waliwo obunyonyi obulina amannya okusinziira ku ebyo engero ezibugenderako kati enkazalujja erina olugero lwayo omwana ng'afubutula nkazalujja mumanye ekyaddako mu myaka egy'obuliwo muzeeyo n'agenda maaso n'okulekaani anyumya ebyo ebyaliwo myaka 145 emabega njokale muzeeyi nawe wakulotya kakati ate oluyimiza bino bya myaka 100 ebintu wabijjawa nammwe mulindana mumukisa tunyonyola muzeeyi anyonyola sitole wefula omugezi yakyaziza batabani be ne bawala be taata otubuuza ebyaddirira twali kali gwe otubuuza ebyaddako ffe twaliyo omwana yali agoba akanyonyi omwana akanyonyi kamulya omuzzukulu n'apangawo embuzi yangu waawo kirayika akanyonyi omwana kamulya si bwe kiri jajja kyekyo muzzukulu wamma kamulya jajja naye n'akikaatiriza nti omwana akanyonyi kamulya mwana muto kyatuuka ddi ekyo bba abaana bakiranga muzeeyi alayika akuze okumagamaga omwana nga tamulaba naagamba muve mu lwali muzeeyi yali ageze okulekani anona taaba ate we yalese omuzzukulu ku mulyango yamusanga agenda ofuluma bw'ate we yalese omuzzukulu ku mulyango nga waali omuzzukulu nga ma neya nga taliiwo omwana amaze okuyingira ekibira kumba omwana yagenda nga agoba akanyonyi yagenda agoba akanyonyi nga akanyonyi kamuyingiza yakagoba kadda mu kibira akanyonyi entaalume kamutaamuula oluvannyuma ennyo jajja bambi ng'agenda lekeni anoonya omuzzukulu naye nga nagaye bamuyitanga jajja kulwokuba buli omu yenna ku kyalo yamuyitanga jajja mu baana abato abo omwana azzeekomyewo waka ate nange mbadde gwe nnonye wengizo bakiro ogenda okuleeta emimonde mu kibbo mulese ku lubalaza neŋŋamba alabiko kasigaddeyo kwentugaye tulaba oba gyali kadi nga tebakyusa kuddayo musajja jajja kino kye yalaba yalowooza omwana oba yazzeeyo waabwe naye nga tegwali muzeegwe mwana kudda waabwe nga tasiibudde kadi nga baddayo ayagala nnyo amatugunda alayika ali matugunda nga bakkirira matugunda emmanga banoonya omwana wonna we baali basuubira omwana omwana nga sibamulaba omwana bamunoonye naye baali bamusuubira omwana nga sibamulaba oŋŋambye ali waka ate tutuuseeyo oŋŋamba tumulaba magamaga tomulaba omwana alabika kakati omwana tagenze waawayiswa
Tizabwe samukwa. Ebintu bino bizibu mwana nagambye omwana yagambye nakwezingako na Samuwadde wayiswa. Kati ate omwana ngamba otyambu oba ali wa wayiswa tomanyi mwana wange gyali. Obadde okimanyi nti ebintu by'omwana biyinza okuleeta ebizibu. Olaba oba n'omwana nga mulirwana mukwatagana nnyo omwana najjamira omumundi ne gumutuga. Empeera n'etabuka. Galabuza omunda biddeko. Galabuza nakutulako waka mwana we. Tugenda maaso. Ojja kumpa omwana wa. Kakati ekyavaawo. Omwana gy'abadde asuubirwa taliiyo. Buli wamu taliiwo taata wa atabuse gundi gwe. Abayiwo taliiyo. Bwento bwe nakulundisa enkoko n'ŋŋamba ezadde mu bbuna obwana yali eyina munaana. Kati era eddakiika y'emu kwe gaala omwana naye wuno omubuzizza. Nyinza okusimuka mwana. Mune mwana mulezi wali ng'adde agaaya mugundi. Ne ngenda okugira bwete omwana gy'omulina. Omwana. Olabika omwana oyina ekigendererwa. Kati ndowooza omwana. Kale ate omwana ate ku mwana omubuuza nze omwana namulekedde. Kakati omwana emba namukulekedde baba alina mumubuuza nze. Nsanga omubuzizo. Mwana sinnamubuuza. Yitawo tugende. Omwana gye tumusuubira tuba tumunoonya. Titumanyi lwaki ekyakumwako enviri wakati kyakulekereza ebbali. Yitawo. Jangu tutayiza naawe tabula. Kale banoonya omwana n'abula. Bwe banoonya omwana n'abula simujja kutumanyira kutuyigirako busezi ku maliiri muti. Omwana mwagala kumulya misana wakamunoonya ekiro. Stupid. Baamubabula omusajja bamwambaza essanja ne bamuzingako olusekeso lw'enku ne bamubabula nga mulamu. Taata olinawo kasoma kasitoole oba baakakunyumiza. Tunulira byonna muzeeyi byabannyonnyodde biringa kaka Fayolo oli mutuufu. Naye ekikolimo kyali anju ku nju. Kaakati ekyo ekintu kye baakola abasinga baalugwamu. Nange simanyi. Kyali kiki ekyali basuulamu situmanye. Kakati alawo taata ogamba oti ali kyabafenka. Ekintu kye baakola kyali kya buzibu. Era mutaka bamwokya mu nnaku ey'amaanyi n'okunyolwa ate nga bamwokedde bwereere. Ekintu ekyaviirako okulayika ni wabaawo ekikolimo ekyajja kimanga buli omu. Taata naye atunyumiriza mboozi tubuzaako tulo. Mwe bwe mwali muyita jjajja yaŋŋamba. N'agenda maaso. N'agamba taata wange yali anzaala jjajjammwe baana bange ye yaŋŋamba ekintu ekyo era n'aŋŋamba nti Gyalinga bw'olaba Henry. Ulira. Yantegeeza. Mu myaka gy'emitongo omuzzukulu gwaleze. Kitaawe we yamugambira ebyefaayo by'edde by'omu kifo kino. Tajja kirya buli nju nga kiryawo era enju gye kyaleka nga tekiriddeewo okwali kusaasira. Simanyi. Naye nga. Aba akyabannyonnyola oli gwe baacoma. Gwe baacoma olukumulwendaanamwetaano. Kati lwaki asi? Alaba neera asirisa atuyiye ebirala. Kumba ayina kyalabye. Bakwetaniranga nnyo. Omusambwa gwe baayokya omuntu oli gwe baayokya 1945. Alina kyakoze jjajja n'alaba ng'alinga nga bakomako togenda maaso nakumalayo birala totulemesa. Obadde oyagala naffe tugende mu kibira. Uliriza. Ogera ku kibira ekyo. Kyokka abaana okujja kwabwe ku kyalo kuno waliwo ebintu bye badde baludde okulabira nga beesonga biraba kye kimu ku byo okukyalira ekibira. Mwenna mumpulirize. Era muzeeyi yabagamba mulabe. Sirina mwana. Emboozi gye mbabadde mbabuulira olugero luno mbadde mbabuulira emisambo emikambwe egiri mu kibira ekyo era nga nnyala malayika ndi mukimanya mu bintu bye mulina okwewala muli amatugunda muwalampa emiyembe muli effene muli amapeera naye temukirira mu kibira. Ate omuzzukulu ayagala nnyo okumanya Kaamuje gyali ate bamugambye ali mu kibira. Ekyo bya Kaamuje. Mukuba yatwala. Kali wano kakanyola ensingo kanyola emidomo. Era ye talifa. Omusajja gwe baayokya mu kibira yasigala mulamu. Omuzimu gwe weeguli. Kakati n'omwana oli yagenda agoberera akanyonyi emisambwa gyamumira kubanga ekibira kyali kya misambwa. Kati ekibira ekyo kirimu emisambwa. Omwana oli eyatwalibwa emisambwa kuba yagenda agoberera akanyonyi oyo gyali. N'omuzimu gwe baayokya guli nagwo gwafuuka ekyeneena. Kakati ey'emboozi agibabuulidde babuulira ku kitundu kuno waliwo batalina kwemoolera naye abadde tannagimalayo omuntu oli gwe baayokya
n'amulabikira ate nga n'omu yemu yafuuka gwogolimbo. Abaana banaategeera musajja naye mweraliikirivu Bikomi Samuel Oligino Nemuzi. Tugenda maaso tumule mu firimu nyingi ez'ebina Uganda era nga tugenda maaso n'ekina Uganda kino. Baba bali awo ebweru awo. Olire kiwere. Abaana bakuliza mu kibuga weewali obuzibu. Kyova olaba gwe n'omuzadde alaba firimu eno omwana abaako ebiseera birina omutwala n'abeerako mu bajjajjaabe kubanga si kubani aleeta eminnoko singa aba agenda awanuuza byatategeera ku mitala gy'aba ayambalaganye najjo. Ekikupolusekezo kino kimala gajjaku bakanze nyabula gulabe muzeeyi ganjudde bukyali ani ataganjudde muzeeyi agenda okuli omubiri gwe bagutaganjudde awulira ng'omusokoola embiriizi agenda okuli atakyetegeera. Bikomi Samuel akuliridde lwaki yandabikidde abaali awo abaana bali bweru sayi gwange kiri kikeezi omuzimu nekitaawo endagaano baali aliddamu okwogera ku byaliwo gye twakola ne taatawo okulayika nti taatawo tulayika ndi gwe tukuleka ng'oli mulamu kwe kuba twagamba kitaawo teri n'omu alina kuddamu kwogera ku ebyo ebyatuukawo kati gw'oyinza otyo banyumize ekiri wabweru kati sooka olengera abaana balaba baana era ke tuba nga tugenda n'abaana gwe kosi abaana bali eri baganye waliwo batakola fujje bakuba endulu bakaaba balekaana bakola effujje bakuba embeekulo balekaanira emisambwa tetwa laba omwana oli omuzzukulu ekiro tokyasobola kubayiwa kati engeri gye kirindibwa ekiro bwe kiri kaakadi gwe kemwaganye okubanga muwulira gwe sooka okakkane baakola endagaano ne taata woono era ye taata woono yagendanga saddaaka okulayikani omwana woono asigala kakati bagamba teri kuddamu kwogera ku ebyo ate yabinyumiriza abaana gwe babinyumirizaako gwe balina okutwala kasita okimanyaako olina kubeera kukumanyaako n'amagezi g'okuyambibwa obutagwa mu nsobi naye bakubuulira nti naawe nno tebabuukawo oba olabuddwa kati awo oba bojja kuliibwa kumajja akyaza kale ye mwana owokubiri ow'obuwala mu baana ba muzeeyi balina Namutebi Grace Oligino Nemuzi era tumulayi mu firimu nnyingi nnyo ez'ebina Uganda katugenda maaso ne firimu eno The Curse 1807 ekikolimo 1807 kati akaana ke kakyebase mu baana ba muzeeyi eka ye yakazaala wuuyo ye yakazaala mu baana ba muzeeyi omuwala yakaleka amanyi kebase kumbe akaana kasite boni nnyo kebasaako maaso amatu gaba gawulira maama bwakyedde tebubanga bwakyereye busemberedde okujja era kusemberera okujja tugenda maaso ekibira kyekino ekibira kyebagamba ekirimu entalumbwa tebasugumbirizaayo kakati nga bw'omanya ab'ekibuga omanyi bagamba amaaso g'omuddugavu gano gaba mu ngalo kakati bo ab'ekibuga nga bayingira ekibira mujje ono omuzeeyi yadde kupalapase maama kanyi tanjeja kanyi nga bayingira ekibira bagwinganyeko n'ab'okukyalo baawo
beba balambuzo balaga wali amapeera abokukyalo ndide kalampa mutuuza nga alampa omutuuza baguwalampa nga bayingira ekibira basanyufu wabaayo omusaayi muto baagala okulaba ku musaayi muto tulaba kina Uganda nga firimu olaba binamatimbo biri eri nesekesa olaba kinamatimbo akana bakalaga ekisaanye ebyo olwawo okulaba bali mu kibira omanya okutambula ekibira n'otambula wakati n'oddeeyo baabano nga badde akati mu kibira abapoye bali kutuwa omanyi kwegamba empewo y'omumiti empewo eva mu miti egyo kwegamba eba yabulamu nnyo kali bawulire obulamu buli nabo tugenda maaso obulamu buli nabo bali wamu n'obulamu tebatandise nogoma kugeyali kulalamu yinza okulaba kyekyo awulira ekiwuuma mwana ekyalo kibowa mwana kiki ekireetera mwana mwatuleka eno mwana embeera egaana ekyana ovubuka omulamba ng'embeera egaana mwana embeera yagaana embeera y'ekitundu eno tusobera biraawo nasigala ku kyalo kuba tugenda maaso buloka eno batuseera omanyira abavu b'ekyalo mwana kale nno embeera sinungi ow'ekibuga ono y'ow'omukyalo yanyumiza ow'ekibuga embeera y'omukyalo va ku y'okukibuga ekuba engwala zokka ey'omukyalo ekuba mpitteke n'ebbulo bisatu omulundi gumu kiwalata kimize anyirira mwana anyirira kati Brian Pankobozi kati eyo gye muli naye tuyinza okufuna yakalimu bane nange ekibuga nga nkikooye sola ekyalo nga nkikooye zinasoma kale owefe engeri gye twasoma eri ebintu basitedde olupapula lupapula lukweyimirira olupapula bwino ku lupapula kikweyimirira teffe munaye tumanya ebitabo kakati eri ow'ekyalo ayagala okulekani ayiye embeerayo okubanga etereeramu so nga ow'ekibuga omulala eyagenza okunoonya bumusaayi muto wuuno yagaana tokulandiwadde nakyo ono embeera eganyi oli muntu mulungi nze kuva mu butundi naawe tosobola kuntegeera wulira tunaba omanyi ow'ekyalo aba wakyalo naye ate bwageziwala ayitawo leka ayo zipu ey'ekyanga leeta ate n'ow'ekibuga aba akenga nti ono ow'ekyalo ayinza okwegabira era amuyankofira naye erena lungi naye tujja kuyerulekugalwawo naye tutujja kukira naye nga funeyo kalooni awo ovuge ka booda Kampala base abanga abaana ebintu bya booda eyo owulira obuyondo obwo bafunayo omulimu omulala omulimu okuba ni buli nfundikira ya mwezi bwobanga osimatusa akayondo owulire ddala nga kakati newankubadde sente naye ffeno tubibeera wulira abambi munakyalo wulira embeera enyiga ow'ekyalo yafunyeyo kamu nga sinaddayo mukazi weno mwana bazibu bamazale mwana agenda okulengera kikyati gwe kiki kyogamba tolengere kyendabye ulabye eki wano awo alina kyalabye alengedde akaana nga kali akaana omwana abadda akaana nga kali akasibye pampa naye nga pampa za mbugo akaana tukanoonye nene wankubadde kuyiri bakudduka misinde omwana oyo abaddusa atya kati nga tebagenda kunoonya mwana okunoonya omwana beeyongedde ata n'oluyi tonsiruwalirako omanyi akaana ne kadda kikiruliro bamukubye lweruma akaana ne kakomabwa era ne kabula oli amunyiza oluyazukuke kumpa yongedde funa usingizi
nja nno kwongera gwe nja kukwongera kazze ne kalabika wa kalabika olaba bitategerekeka wewe okalabye obalaga uwoza kati ate ono naye munakibuga alayika alina abikuba byakozesa byatamanyira ennya era bannange lindako soko lindeko alina kyalengedde ate nga kiggwerayo wali olabyeko enkerebwe nga yeesogga ekinnya mwekyalo kati okuyirimuka kwoli ate agenda okuddamu okwetegereza mune nga tamulaba laba bannange ekiri mu kibira emiti gyepanga gyokka waliwo emiti ekitabaddeewo mu kibira abadde ne munne awatabadde bombo kale wazzeewo kayayaana tunuulira gwe mu kibira munakibuga bwe baasoma bamanye site ekyalo yazze ku kyala muzeeyi yabagambye ekibira tebakiyingira mugenda okwetegereza ono ebyabadde ng'ebyokusaaga uno atamidde munne munnakyala mutuzi ng'alinga aliko ekimulinnya alinga aliko ekimulinnya alinga aliko ekimulinnye yamuyuya n'amutugaatuga n'atuga oli yamutuganga kwalaba tugenda maaso atuze munakibuga atuze munakyalo mu kibira wakati munakyalo abadde alabye mwana n'amutuga so nga tujjukira omusambwa gwagambye nti buli yategedde ku sitoole kubanga ebyo byakomadde okubinyumyako emisambwa tebaginyulalinga alina geba olugenda okujja kwekikyobadde kyokutukaolinzulikako obuntu amulabanga asaaga kaali alugenda okulengera uli ajjudde musaayi tekyetambula akaada munnaffe abadde atya kati ono teyalengera ku mulambo olaba muntu kuba ajjudde musaayi yalowooza waliwo kasinema katategeera kakati ate naye munnakyalo ali kakudyoki tugenda maaso tukyalaba Kinnayuganda era nga tujja kuba tukutuusaako ebinayuganda bingi nnyo twagambye matundiro gonna atunda firimu Uganda we ziri firimu zino nawe byali bya kitoofu naye leero ketuze tuvumbule eddala ekyali kituga kakati waliwo nga omanye empaka z'abaana b'obuwala bano emuzeeyi yagambe teri kuyingira eno ate gena esambisaalu yazaala akazzukulu kamagufu muwala wa muzeeyi kagaye yava mu byemputtu baba bali awo omanye ekibira okubaana kiringa ekirimu akitokosa ekibira kiguddemu ennabe ogenda owulira balinga abatudde ku galabi balinga abatudde ku mpunyi kiki kino ekibira kiryoka kibakuba namunjoloba buli omu awulira funa we yenyweza olina okufuna we weekwata ekibira kiyuguuma balinga abatudde mu tampeko balinga abatudde mu kiki kino buli omu gyali teyetegeera ekibira kyebabaganye ngamba ekibira kino kyebabaganye babaganye ekibira abaana ab'emputtu bano ne bayingira ekibira tugenda maaso tulaba Kinnayuganda the case 1870 1870 era nagasolo kubira ku daire ku editor Andrew ku namba 075710 7176 sigenda kudda mabega onawulira kino kyekanga Henry agenda oyita mutabani we tamulaba ku firimu zino okumanya ebisingawo oyinza n'okubira ku ntege 077 30 53024 agoberera omwana abadde wano kali akayuguma